naye process eno ebeerawo erina okuyita mu mitendera. Nze ndowooza nti kikulu nnyo obutaluzinga mukisa kugamba nti sore oba okwennyonnyolako nti kino nze kyendi. Therefore nawulidde nga ndaba lipooti nti waliwo olukiiko lunoonyereza ku minisitule y'ebyettaka naki bamemba abamu abaali bayitiddwa tebagenda. Ne tujja mu palamenti ne bateekawo akakiiko tebagenze. Bwe baleese ripooti tebagenze. Therefore obeera ne disadvantage oba oteeko akazito kanene kwabo abandi badde balowooza nti kyanditambudde bwe kiti nga tolaze ludda lumu. So minzaani eba etambula eggwa ludda lumu. So ffe tulowooza nti process eno wandibaddewo kye tuyita conflict resolutions ne zituulibwamu ababaka bakulu bangi abalina experience n'abantu abalala ne tutatuka ku level eno, kubanga honorable minister bamusensualinze. Kituufu n'obwagenda n'atafuuka minister era ajja kudda atule mu parliament nga backbencher abantu 356 kijja muzibuwalira ani koligi we bali 5 abatalonze n'abalala 3 kati abaayina abantu 9. So kiba kizibu ate speaker y'omu anaamutunulako atya nga awanise omukono okwogera abantu be. Kitegeeza nti wajja kubaawo obuzibu confidence eyo okutuula okuweereza abantu be ng'omubaka wa parliament ate ng'ajja kusigala afuna omusaala ng'omubaka wa parliament.